Muhoozi trend gy'okutteyo okutwala obuyinza bw'eggwanga tojja kumalako nayo. Kola research abagikoze bakomyewa. Assad owa Syria kitaawe yamukwasa obuyinza mu ngeri bw'ekyo ng'ono bw'akola. Yattanga abantu n'asiba abavugu ba opponent be n'akola effujjo nga bw'atwitinga nga bw'olaba ono bw'akola. Naye it ended in tears. Ali Russia yaddukira na mupule short boxer Uda Hussein gendo osome ebyafaayo oba tebasoma history. I don't know why. Gendo osome Uda Hussein bwe yali yeeyisa Iraq nga taata we Saddam ye president. Ne family yonna yasaanawo nene ejja kusaana. Muhoozi trend gy'okutte family ya Museveni esobola okusaanawo. Ekyo kisoboka kubanga byali bibaddewo okwo. Sagala kuddira mu bigambo ebyo naye bwe tutunuulira trend Muhoozi kati gyali mu kukwata alinga agezaako okubanga ateekawoko ebintu okuneutralizinga biri oba oli ebikolo byeru byabadde nga ajjakola ku bannayuganda naye fe obutambi tubulina era tukyajjukiza bannayuganda biki Muhoozi nga atambulira mu bigere bya kitaawe byaze ng'akola abantu. Miriam Matembe kyajja atubuulire abaawambibwa wa abaakwatibwa ekalangala abakyali mu makomera ezo nazo kyali examples. Naye bw'otunuulira embeera engeri gy'akolamu ennaku zino ebintu omaka gamba for example nalabye Mohamed Nsereka agamba nti ekivulu kya Saha mbu baakitaddewo okumukkiriza okukolera ekkololo okusobola okubeera nga basiigira ensi ekifaananyi nti bo tebalina buzibu ku opposition. Era n'agamba nti kakati kikyamu nnyo Saha okubeera ng'akola ekivulu kyo yaliganye teyalikoledde ekkololo kubanga akimala mu struggle amaanyi. Kati nze ekyo nnyinza okugamba nti ku sayidi emu kiyinza okuba ekituufu ate ku sayidi emu ne kibanga ne bwe yandiganye tekyalikoze makulu. Ne bwe yaliganye oba ne bwe yalitudde n'atakola kugamba tetuli mu struggle ate nti tufe obwavu ate nti tube nga tusabiriza busabiriza no. Era tulina okubeerawo nga Museveni bwe yabeerawo mu gavumenti y'Obote bw'atyo n'atuukiriza ebikolwa bye eby'enkwe nga yeerimize ku nunula eggwanga. Muhoozi nga bwe nkugambye nti agezaako kuba nti ayita kati nga mu Balamu ne Nameere nti bagezaako kulwanyisa enguzi. Kati n'ebintu ng'ebyo kati nga bw'okiraba ekyo ekya Saha era abatamanyi bakibuukira ba interpretinga mu ngeri etategeerekeka. N'omubuuza waali awo kati nga Mohamed Nsereko nti gwe ng'emirundu gyogeze mu State House okona nayo ssente ng'ogyegaana kubanga baatugamba gwe yasubulanga banno ng'obatundayo wa Museveni. Kakati abamu ku abo abaawambibwa nga bwe nkugambye nti ffe tetujja kuzikiza tujja kuba tukyajjukiza abantu ebikolwa bino Muhoozi byakoze era wakyaliyo bangi nnyo abakyabonaabonera eyo mu nkomyo n'abakyakwatibwa bakyajja. Kyembalala eno Mbaale gw'olowooza Bobi Wine Omuganda asobola okufuga Uganda. Yagamba atya bwe baali bankozesa statement omusajja yaŋŋamba nti gw'olowooza Bobi Wine Omuganda asobola okufuga Uganda eno oba mwewaanisa kabaka wammulooza nti alina amakulu. Ezaali statement. Ekirala oli yaŋŋamba n'okuŋŋamba n'aŋŋamba nti lwaki tosigadde wammwe Mbaale ne mubuuza waliwo etteeka eriŋŋaana okutambula mu Uganda yonna naga nti etteeka weeriri ne mubuuza tteeka ki naga nti tojjukira mu biseera bya COVID ne muganda nti tetuli mu COVID naŋŋamba mujja kutegeera baani abali mu buyinza naye ng'ate ekitukwasiza si nti twazizza omusango naye ensonyi bazifuula obusungu kubanga baalya ssente z'omukulu ne bamugamba nti Bobi Wine eno talinaayo buwagizi. Tewaliwo kyatugamba naye kyabakuba encukwe nti Mbarara yatwaniriza ne bagifuula obusungu ate okumanya eno operation Saimo n'abatulabe yali coordinated. Baali bagipulaninga dda oba oyagala okumanya nti baali bagipulaninga empingo ze baatuteekako zaali mpya. Empingu mwenna actually buli yakwatibwa bamusaka empingu nga mpya bazisumula ne zivaali mu kabokisi ne bazikuteekako zaali mpya. Ekyo kyonjagala kikutegeeza nti kino ekintu kyali kipande bulungi nnyo
naye ekyasinga okubaluma era ebimu ku byabakanga aba security nti baali balowooza bavubye ba Kampala. Baali balowooza nti bavubye ba region endala, Katonda n'atuyamba ne bavubiramu abaabwe nga be basinga. Ndowooza olaba amakulu ga revolution nti bano abaabakwata baali balowooza nti bavubye ba mu Buganda, bavubye ba mu Kampala, temuli beewaabwe era nga bo bali ku kimu. Bobi Wine Omuganda talifuga era nga bo balaba ku mutimbagano bwe bawandiika ku comment, oyo talifuga muganda wange. Never bagamba batya, never say never. Togamba nga tekiriba, togezangako kugamba nti tekiriba, kugamba gobogamba bwotyo obanga agamba nti kategeze akaana kaako koolina ewaka oba ak'emyezi oba ak'omwaka ogumu bwe kalikula tekaliwasa, tekalizaala, tekaligula TV, tekaligula mmotoka, tekaligula radio, tekalibaako na ssente mu nsawo, nti gwe omutwalo gojjeyo mu nsawo kitegeeza ko tekalifuna na busobozi buli gufuna. Bw'obanga ategeeza bwotyo kyogezaako tuga nti talifuga. Olaba ne Amin gwe baali balowooza kubanga kati ye Obote okuwa Amin okukolera amagi yalowooza nti agakwasiza omwejego nayinza okufuga Uganda. Kyekyaliwo nti n'ebye yakola byali bingi nnyo ebirungi abantu bye bamwogerako okukulaakulana ng'ate ye yasoma osanga oliawo byamulima. Kakati bano ng'oggyeko ekyo era nze ntera okuwulira nga abantu ambaga nti abantu beekoza kati nga Matembe ne Museveni yagamba mbulwabala okumuwa bail teyaddamu kuwenyera. Naye Museveni nga bwe yasobola okwetegereza nti Matembe teyaddamu kuwenyera nga bamumaze omuwa bail, yafaayo okumanya Matembe biki bye yayitamu mu kkomera oba singa kale abruptly yabuuza nti Matembe bamusibiddewa, tebamusibidde eno n'akeera ku nkya n'akwata emmotoka n'agamba ngenda wali Matembe kati mu ddakiika eziddako nina okuba nga mutuuseko mu ddakiika 10 oba 15 oba 2. N'amubuuza mbuulira kiki bakuyisa batya, maze ennaku 3 nga sirya bwekiti ne bwekiti n'akitegeererawo ye kennyini wabula okusinga okubeera ne bamugamba bugambi n'abeeraawo kagamba omuntu yeebuuza nti bwe kibanga ba senior citizens nga Matembe basobola okubayisa bwe batyo ng'ate boogera n'olulimi lwe lumu, kati gwe bakulaba batya gwe omulala omulango Muganda omukyoli bakulaba batya, bakulaba nga kiyenje. Omusajja oyo namulaba mu kifaananyi abali bakwata lukwago era bwe namulaba ne mubuuza nti gwe obadde waka ng'okwata owamba amaka gange n'agamba nti yenze ne ngamba nti kati kiki nti pulezidenti akumpulira okutwala wa pulezidenti n'atwala twagenda kutuuka ku kaliwo enteba wetwali ne bankwata ne bansiba ku maaso nga siraba gye baatutwala eventually ne bantwala mu luumu eyo. Simanyi oba gye bayita basement luumu omusajja nze sigimanyi, yali saalabayo bantu balala nze naliyo mu luumu eyo ne bansitavinga okusooka bantokyalinga bambonyabonya indiscipline ne bakuyingirira olinekedi ebintu ng'ebyo bitali bituufu. Mwe mwalaba nga bambudde Babby Kyagulanyi ne mugaa nti bali mu kuzannya firimu nti bamwambula engoye awo mu ddiiro lye era ekyatumala eggoye ye Muhoozi okupositinga kati Miriam Matembe we yakugamba nti bamwambula engoye ne batandika okuyingiramu obuvubuka kubanga agamba buvubuka nno bwobulaba bulinga bwana buto buyingira nga bumulaba kwegamba gwotukira okwambulira omukyala ng'oyo nga naawe okimanyi era nga walagidde mu mwambula engoye mu mulumya enjala ennaku 3 temumuwa mmere. Kwegamba ebyo byonna biraga nti bwe bakugamba nti bano abantu basodomayizinga abasajja era barepinga abakazi kati banza kukwata muwalanyirira ne batamukola ki ne batabako kye bamukola abo naawe okiraba bulabi. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti ffe wano mu Uganda omuntu bw'ajja n'akola obuntu obutonotono asobola otubuzaabuza nti kati yalongooka, njagala okubuulira sitaani talokoka. Bino byonna bye bagezaako okukola babbalamu okulongoosa ekifaananyi kya Muhoozi
ebyo byonna babalimba naye nga tukyeyongera maaso n'obutambi bwaffe obulaga empisa embi n'obusiiwuufu bw'empisa mu regimu eno tewerabira ba maintenance palace balina solar systems eza buli kika balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna balina ttiimu ez'abakugesa olukuyambako okubinstallinga ate nga Hillside View Apartments zino zisangibwa wali Ejjanjuko Church ku Entebbe Road bw'otuuka Namulanda kitendeka Jansi buuza Ejjanjuko Church wabula ennamba bw'oba ogijja wano ku Uganda Large Transport ajja kuba wabwereera okuva ku airport Entebbe ate nga kumpi nnyo n'ekisaawe ky'Entebbe nekikabiri zokka zokka oba otuuse ku Hillside View Apartments. Amora Beauty balina shea butter ajjako enkanyanya ate nga ne Dr. Kigwagwa waali toofana birwadde kubanga ojja kuba oli mulwadde wa kansa kibumba kati Alex mukulu yafudde kibumba era mpulidde ennaku wano Dr. Kigwagwa tabimanyi ebyo byonna kansa obulwadde bwaffe muve mu ebyo bwe babalimbalimba kale katuddeyo wa Miriam Matembe ng'akyatulojjera obusiiwuufu bw'empisa omulembe gwe olaba bayingira kakati yembeerawo saalya mmere banyuma mmere ennaku ezisatu namala ennaku satu nga sirya senior citizen w'emyaka yange eno gyendina nga sirya ate nabuno obugaana obutukwata banange mulooza bwenkana ki obulala buzukulu bwange abalala batabani bange bwe baana be bakozesa kola ebintu ebyo bitali bituufu. In the meantime, by the way, bwe nali ngenze banoonya driver wange bamunoya kubanga taata wa mwami wange yakuba essimu nga ndimbisa sayizi n'agamba badrone bazze wano okutwala kati ekyo ne bakifuna essimu zaabwe bali bazitaddeko so driver wange bwe yanvuga nga ntwala gyendaga bali balina essimu nga mugamba kale eddayo that evening bamukwata ne bamukuba ne bamutokyalinga musajja yabonabona omukazi we basooka kola kubanga yakubira mukazi we n'amugamba sikomawo kubanga mukama wange bamututte nange kaanekwe ebyo byonna baaluulira ne bajja ne bakwata omukazi bamugye ku mulimu bamukubye bange oteekwa kugamba balo oteekwa kumugamba nja ajje omusajja omukazi n'agamba ndi mudwaliro nfa ebyo biwanvu bingi bityo n'olwekyo there is torture they grabbed the money from omusajja wange driver nali mwadde sente za school fees ne bazimukako ne bamutwala eyo Entebbe naye amalayo ennaku bbiri naye talina kyalya talina kyanywa yabonabonera eyo kaakati nze ku 28 bansigeyo disatisa ekunaku lwokusatu nga ssaawa 8 nga ndi kumpi kufa n'enjala kubanga nagenda kuyimirira nga ngenda kugwa naye omanyize nzikiriza mu Katonda nentuula ku kitanda kyange nengamba Mukama luno olunaku lwokusatu lundi wano lunaku lwokusatu wazuula Jesus wamujja mu ntaana n'olwekyo nange luno olunaku lwokusatu nga ndi wano nzija mu ntaana eno oba oli Mukama wange kituufu Katonda wange omanyiye mulamu ssaawa 8 nga omusajja ng'ajja oyo omusajja omuwanvu oyo obolamu ng'ajja ne bankwata ne bandolinga bubi nnyo they handled me badly nga bansula mu drone gye bayita drone ne bavuga ebisiriko oluguudo olubi byonna nafa kyokka Katonda yankuuma kwegamba nti bamutadde mu motoka ya drone bamaze omusiibya enjala ennaku 3 bamutulugunyiza okutulugunya kwatatunyonyola bamutulugunya batya naye nga ebimu ku byo kumwambula ngoye n'abeera bukunya obubuka obutonde bujja bumulaba butabani bwe buzukulu bwe kugamba kumuswaza in other words naye bye Museveni tabimanyi ye tabimanyi ali eyo just tabimanyi mutabani we kyamugamba kyekituufu mutabani we kyamugamba kyekituufu kakati oyo nga tumulese mu comfort zone ye ayogera kumuvuga alina kati obukosefu bamuvuga mu makubo agalimu ebinnya bamusudde kugamba drone katugeze Entebbe ezimu ziba teziriimu bwe basuula abasibe abawambe be bawambye nti bayinza okuba katugeze nga mulimu omutto gumu wali nga Kameeme
n'omutto omulala ogusembayo emabega kati makkati awo tewabaawo kati bakusuula awo babakubira kati emmotoka bakusudde awo wansi emmotoka bagenda bagivuga ekuba mu bisiriko eby'amaanyi. Nzijukira muzeeyi Kamulali bwe yakomawo e Uganda nga mulwadde yalina obukosefu kakati nga olumu bw'aba batalina emmotoka emunonayo nga amanyi okunkubira wano naye ani munonayo okumutwala ensambya mu ddwaliro naye nga bw'oba ovuga katugeze obadde ova Nsambya oyitidde eno nga ku kigende wankulukuko awo waliwo rail line awo kati oyinza okukuba awo oyita ku rail line bw'oti n'owulira ng'agira okitegeera ng'owulira akosebwa naye ng'ate oyitako mpola okitegeera. Kati omuntu yenna ng'abadde akosebwa kati oyinza kuba ng'ovuga mukyala wa lubuto oba alumwa oba oli mulongoosi gwe n'ogenda ng'omala gakuba mu bisiriko era ababodaboda olumu olaba oba mulamu n'agivuga ng'agikuba mu bisiriko ng'amala kangeza avuga buvuzi sipiidi kukuba eri ettaka n'omugambo wange kendeezaako. Kakati ebyo ebifaanaganako bwe bityo bannayuganda bisaana okubeera nga bebavugira mu matu repeatedly kubanga byakolebwa bagamba nti kyerabirwa mugambi omugambirwa takyerabira nti omuntu aleme kuddaawo kubalimbalimba mbu balwanyisa enguzi ng'ate bo tebasobola kwirwanyisa nga be bannannyini kubba ssente z'eggwanga lino ekyo kiri awo wabula bakwata bano abali mayina abasawo biki n'ebirala abali underfunded kugamba abakakibwa okubba ssente z'eggwanga kubanga bakola omulimu munene naye nga bo tebabawa olwo bano bo nga bali ku kigobero bo ssente ez'eggwanga be bazifuga nga famire kaabwe be bazifuga ne bazituwaako katono kale ne batunenya nti service delivery tekola ki teriiwo oba okitegeera. Kati embeera efaanaganako bwetyo abantu ng'abo lumu nja kujamba comparing wano lumu nkuwa ekizampu ennungi banga bafaanaganako ekimera oba osimbye ekimera kimu wano mu kikebe ekimu n'ekirala muno ekimu okifukirira bulungi buli lunaku ekirala n'okifukirirako for some time n'okirekera awo kati n'okomawo n'obireeta nako kwewuunya lwaki kino kikala lwaki kino kigimu oba okitegeera. Kale tusingane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atulaje nga bulijjo Mukama Katonda akuume.